Abaana b'enkole bavudde mu mbeera tebakyayagala agamba ku president wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Waliwo abadde baweereddwa obusente obutaliimu obw'eccholo nga batandise okuteekawo olukongolo ku Banankole abawagira Kyagulanyi ng'omunankole oba otya ng'ova Nkole n'okyawa Museveni n'owagira Omuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Zino kaadi za Museveni zakozesa okuteekawo enjawukana mu mawanga, okuteekawo tribalism, okuteekawo bantu banga tebakwatagana asobole okusigala nga yeefubitise ku bannayuganda obutaba na ddoboozi limu kwekalakasa kumugyamu entebe. Kati oluvannyuma okukyala kwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kitundu ekyo ekya Abanankole Western Uganda. General Museveni yafuna ekifaananyi ekirala n'akankana nnyo empale n'atya kati n'asaba okugula abavubuka okuva eno e Buganda. Abavubuka mbate batandika okuvuma Abanankole. Abanankole muli basiru nnyo tubatukyanga eno e Buganda twagala Museveni ate nga mmwe abamuzaala temumwagala. Kati nno Abanankole batabuse bamweganya bagaye Museveni si muntu waffe tetumumanyi gye yava si Munankole temumutusibaako. Mumaze ebbanga ddene nga musosola kuba Museveni nga muwoza mbu alina byatwaffe tuli mu kintu tetwali kintu kye tulimu oyo ali mu kintu kye na famire ye n'abo gye be yajja nabo okuva gye yava nga bajja bazungira mu Uganda neffe situmanyi temuddamu mutusibako ffe twagala Kyagulanyi Munnayuganda munnaffe era gwe tumanyira yo president waffe. Kale bibino kambikuwe naawe byewulirireko. Kano kampeera Omunyankole, Omuyima, Omukiga, Omutoolo, Omuwesitaana yenna nga tayagala Museveni. Mukwano oli musiru emirundi. Kaluvino otakagalulaho bino. Genda mu Baganda banyobolyo n'olya mulukwe. Museveni akija na kapito wazingewo okumanya oyahira Abanyankole. Mbwe Abanyankole Abawesitaana mwino kuwa Museveni ekitiibwa. Yajja ne kapito wa sente mikoli okwo tusinikireko ebyo ebinyobyo. Otakagarukamu okwiza okugambira Abanyankole ngu Abawesitaana mbu muhe Museveni ekitiinisa. Tukimuhiire Museveni akija nazingewo z'okumanya ziyatwire maziwe. Otakagaruka otumanyire genda kuli omu Baganda baawe Calvin genda eri mu Baganda bo bwoba omanya aboolyamu olukwe ne fulufiga bamwe Abaganda be bamanyira abali b'enkwenga ggwe. Ne mubeesibako naye ffe tebatumanyiza. Museveni akija nazingewo z'okumanya Abanyankole n'abalimi Abanyankole bayina ente balunzi bate balimi b'amatooke bayina omuzigo mukimanyi bulungi tuli bagaganga ffe naye Museveni wamwe yafubutuka eyo tetumanyi gye yafubutuka mu nnaku ye tumusiime kubanga atuwadde ki okujjako okutonoonera obutonde bwaffe ng'agenda afuyira eddagala buli wamu ebirime byonna ne bifa amataka tibageesibako be bagatunda amataka agabbye ku balunzi bonna abalaalo abaali abayima abeeyo totwesibako Kaluvini Kayanja genda otagalire muli erezo ze yakuwadde tezijja kukola mbojja ogambe ffe Abanyankole gwe komanyoko genda eri mu Baganda babakumanyiira naye ffe totwesipaata otubuulira tuli baana banyoko Museveni waalaba nga tetumwagala atuviire agende komanyoko twali waneno nga buli wamu mugenda mutusosola mbu Abanyankole muli mu kintu woyogera Olunyankole olwo olutalo toddamu kutwesibako komanyoko gwe Kaluvini Museveni Abanyankole nja Museveni yahogo omushema sente waba yakuwadde sente mbojjo okuba Abanyankole tekirisoboka tekijja kusoboka kuba naffe twamukoowa Museveni oyo tayina Munyankole amuyambye ekyo oluguudo lwe yakola olwo yalukola kutwalanga bintu Rwanda tayina kyatuyambye Museveni okujjako okutta abantu n'okubabbako amataka mwe mulowooza bulijjo wetuwanga tetwogere ffe tebituluma nammwe nga omuyisibwa ate ffe kiyitirivu ewaffe otakagalulaho ebino ebyo genda obisinikire kuli omu Baganda baawe nga Museveni atakwenda Museveni ngu naabali omusiru omusiru ninyoka eyaziira omusiru nkiiwe haza Calvin oli musiru toddamu tumanya totwesipaata era nze kyemmanya Abanyankole Museveni olaba olunaku lwa David Lutalo Museveni ekituufu kye yali atumye David Lutalo kubanga wano Abanyankole twawolaga omukwano Kyagulanyi ate abaana kati bavuddeyo ku intaneti bakuba Museveni mu Lunyankole bulijjo twali tusirise
mwenga mulowooza mbu ffe tuli bulungi buli kimu tuli bulungi abawesitana tuli bulungi luddawa Museveni mumanyi byatukoze mmwe temubimanyi fa babimanyi era mutulaba temuddamu kutucyawa bambe musimanyi abanyankole mbu be bali mu kintu simanyi abaki mbu abatoro mbu simanyi twete tuyinaka abaganda Yesu bali batuyambako tunda nte Yesu kutunda simanyi biki naye nga twali tubiyinanga byaffe kasawa zino kiki omuganda kyayinza otuyambako okutunda tukyakiyina buli okujjo ngo tusinikire ebinyu ne David twaba bamuwadde sente kubanga yali agenda kunganya abantu bangi mbwa jatu kuba tubulire mbwa byobufuzi bibinyunyunyu abanyankole mutakaga yuko kura mazaga okarvin namaziga nyine twesonyu wesigara mbaganda bongo bali amolukwe era mwabavumaganya abaganda kati goze ngo tubukira mbo tubulira ku Museveni tetumwagala yes gobo mwagala mutwale wa moto twesibako komanyoko awo no Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine watusize gwanga abantu bonna abazibudde amaaso twakyali muntu akyali mu kisenge oba akyali mbisegusi ng'agamba nti ati talabayo buli mbeera abantu bagiraba kati buli ekigenda maaso mu ggwanga bakiraba ate bakigoberera Goboveine wemamaaza noyagala okukola ebitagwanidde era ebitasaanye baba kulaba era ne bakuwa level gy'osaanidde kati Calvin Kayanja simanyi butuufu buvoobwe na buddobwe naye abe bantu abetuuma amannya g'Abannayuganda naye ng'ate si Bannayuganda kati kukuvaayo olw'obusimbi obutono bwe bamuwadde n'okuba nti aprotectinga ka kampani ke kakatwala abaana ebweru atayagala bakajjeko bakamuggyeko kuba bafune ekyokulya kati ajja kukola byonna ebikolebwa ng'avoola President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga alowooza mbu akuuma ka kampani ke naye natalowooza beyond Museveni kuvaako kampuni ye nebawo eri alinga akolera nti Museveni bw'avaako nange kampuni egwenzireyo mu kyalo nnime talowoozaako nti Museveni singa avaako kampuni nesigale wange ekola ateekulegejje sigale nga ntwala abantu ebweru kati ye alowooza ku kimu Museveni alowooza ensi weekoma yatejja kweyongerayo kanatandika n'okweta ebiboozibozi by'okuteeta enjawukana mu bantu okulaba ng'ayawukanya abaganda Abanankole bakiga baki nga ayetawo enjawukana yo ya Museveni divide and rule naye natama nti awo twavaawo President Kyagulanyi yatusomesa ne tuyiga ne tuvaayo eyo ebyo twabibalekamu bizannyo byabwe tebikyatulya ffe kuba tuli muntu omu abaganda Abanankole bakiga Bannalwanda tuli omuntu omu tuli baana ba Africa kati ebyo tebikyatulya ebyamawanga twewasaawasaamu dda twegattagatta dda emisaayi twagitabulatabula dda tewakyali kyotugamba tuli baana ba Africa bano abantu bano batumwa for the purpose naye tujja kubabuukanga sooka owulire wano kano kampeera omunyankole omuyima omukiga omutoolo omuwesitaana yenna nga tayagala Museveni mukwano oli musirwa emirundi Calvin otakagalulaho bino genda mu baganda banyobolyo n'olya molukwe Museveni akija na capital wazingewo okumanya oyahira abanyankole mbu abanyankole abawesitana mwino kuwa Museveni ekitibwa yajja ne capital wa sente mikoli okwo tusinikireko ebyo ebinyobyo otakagarukamu okwiza okugambira abanyankole ngu babawesitana mbu muhe Museveni ekitiinisa tukimuhire Museveni akija na zingewo z'okumanya ziyatwire maziwa otakaga tumanye genda kuli omu baganda bawe Calvin genda eri mu baganda bo bobomanya aboli amolukwe ne furufiga bamwe abaganda be bamanyira abali benkwenga gwe ni mubesi bako na efete batwemanyiza Museveni akiza na zinga zo kumezi yatwire abanyankole nabalimi abanyankole bayinente barunzi bate balimi ba matoke bayina omuzigo mu kimanyi bulungi tuli bagaganga ffe nayo Museveni wamwe yafubutukeyo tetumanye yafubutuka munakuye tumusime kubanga atuwadde ki okujjako okutononera obutonde bwaffe nga agenda afuyire eddagala buli wamwe ebirime byonna ne bifa amataka tibagesibako be bagatunda amataka agabbye ku balunzi bonna abalaalo abaali abayima abeeyo totwesibako Calvin Kayanja gendo otagalire muri erezo ziyakuwadde tezijja kukola mbojogambe fe abanyankole gwe komanyoko gendo eri mu baganda baba kumanyira nefe totwesipata otubulira tuli baana banyoko
Museveni walabanga tetumwagala atuviire agende komanyoko twali waneno nga buli wamu mugenda mutusosolambwa abanyankole muri mu kintu woyogera olunyankole olwo lutalo toddamu kutwesibako komanyoko gwe Calvin Museveni abanyankole nja Museveni yahogwa omushema sente waba yakuwadde sente mbojjo okuba abanyankole tekirisoboka tekijja kusoboka kuba naffe twamukoowa Museveni oyo tayina munyankole amuyambye ekyo oluguudo lwe yakola yalukola kutwalanga bintu Rwanda tayina kyatuyambye Museveni okujjako okuta abantu n'okubabbako amataka mumulowooza bulijjo tuwanga tetwogere ffe tebituluma nammwe nga omuyisibwa ate ffe kiyitirivu ewaffe otakaagalulaho ebino ebyo genda obisinikire kuli omu baganda baabwe nga Museveni atakwenda Museveni mbuna abali omusiru omusiru ninyoka eyaziira omusiru nkiiwe haza Calvin oli musiru toddamu tumanya totwesipaata era nze kyemmanya abanyankole Museveni olaba olunaku lwa David Lutalo Museveni ekituufu kye yali atumye David Lutalo kubanga wano wabanyankole twawolaga omukwano Kyagulanyi ate abaana kati bavuddeyo ku internet bakuba Museveni mu lunyankole bulijjo twali tusirise mwenga mulowooza mbufe tuli bulungi buli kimu tuli bulungi abawesitana tuli bulungi luddawa Museveni mumanyi byatukoze mmwe temubimanyi fa babimanyi era mutulaba temuddamu kutukyawa bambe musimanyi abanyankole mbu be bali mu kintu simanyi abaki mbu abatoro mbu simanyi twete tuyina kala abaganda Yesu bayi batuyambako tunda ante Yesu kutunda simanyi biti naye nga twali tubiyinanga byaffe kasawa zino kiki omuganda kyayinza otuyambako okutunda tukyakiyina buli okujjwa nga otusinikira ebinyu ne David Lutalo bayi bamuwadde ssente kubanga yali agenda kuŋŋanya abantu bangi mbw ajja atukuba tubuulire mbw ebyobufuzi bibi nnyonyonyo abanyankole mutakaagalika okukulula amazaaga Calvin n'amazzi gennyini twesonyiwe sigala mu baganda bo ng'obalyamu olukwe era mwabavumaganya abaganda kati goze ng'otubuukira mbw'otubuulira ku Museveni tetumwagala yes gwoba omwagala mutwale ewamwe totwesibaako komanyoko Calvin byebyo obiwulidde kuva mu bannaffe baganda baffe abanankole abo Museveni batuma okuteekawo enjawukana bagambye tebaddamu nakubikulowoozaako nakubikola kati tuli muntu omu ffena tussa kimu twakulaba Uganda mpya twagala kulaba nsi yaffe ng'eteredde temuddamu tuleetera byakwawukana yawukana kuba twewasaawasangana mudda twazaalangana mudda abaana baffe banankole baganda bakiga baganda bakyoli baganda bwe tutyo kati bwe tuli so tuli baana ba Africa tuli ba United States of Africa so tetukyali ebyo amawanga gaffe tugaagala nnyo bajjajjaffe ge baatandikirawo era tugezibaza nnyo kubanga gatukuza otutuusa kye tuli naye kati tulaba walala twagala kuba muntu omu nakwekulaakulanya ebyo bitusiba amabega bya bano abafuzi b'amatwale ba Museveni abataaga tukwatagane tusobole okubajja ku ntebe naye nga kuno kaweddemu Kyagulanyi yatubuusizza buli omu kati alabayo twakyayo byakulimbalimba abantu kubavuga ng'abatalaba kale mbaagala nnyo banywanyi bange Omukama nsaba bankuumire tujja kuddamu tubyogere ebigambo bambi mweraba